atenze mpaawo dange ngamadi bote bagenda yaba balaba ndi yakoze bubi era ne owuwo bwalifa tagenda bikola nakyo kanti bagambe bwende anti olaba nti kibi nnyo Ssuuna Beni okukuba ebinyanyanyanya nga maama we yafudde ddi gwe owuwo bwafanga tomuyita ngo bikola bo bye bagamba babigambire ku maama waabwe maama wa Ssuuna Beni baleme kugaalagamwa engeri etaliimu ono maama wa Ssuuna Beni Ssuuna Beni nanyini maama we bw'aba yakikoze ate gwe atali maama we kamula lyakubalagalirawa ebyo betugamba omanyi nti abantu balekerera okukola ebintu ebibayamba ne badda mu bitabayamba kakati okuvumirira Ssuuna Beni okukola ssente oluvannyuma lw'okuba ndi yafiiriddwa kakati kale twasamira empola nja kuwaayo ebyokulabirako yali 1998 Bufaransa muleme kusiruwala kutuuka ku leve eyo ebaggaza ekyovola banti abaddugavu abazungu batusekerera ntukyafiirwa nnyo mumala ennaku 4-5 kubanga mwafiirwa ne babuuza ni gwe lwaki obadde tokola nti mukwano gwa muganda wange yafiirwa taata we ng'onyonnyola bi omwereere full figure n'avaayo oba ebigambo byeyogera tebyasanyusa Nobert Mutegesi okusiza ku information gye nnina mbu Nobert yatutte oba atwala kooti nti yatiisatiisa abya VIP kuba yali ku TV n'agamba bw'oba yagala okubba essimu yo bw'oba yagala okubbako ebintu byo genda mu kivu Kyalienski yali ku TV era we yamala obyogera abantu bya VIP tebaaliyo emmeeza zaali nkalu kati ono amutwala mu kooti nti yatiisatiisa abandize mu kivulu baali bamaze okugula tikiti baali tebannaba sikimanyaawo teyakinnyonnyodde anti kati ebyo ebintu oyo gundi baatugambye nti ekivulu kyajjula ate bwe kiba kyajjula ono aloopera ki eri bajjula naye VIP tekyajjula baatugamba ekivulu kyakola ki kyajjula aloopera ki ono waaki ayogera ebigambo biri okusinziira ku ye occasion ze zibaddewo ku bivulu nga biri erugogo talabye bubbi bubeera mu kkubo naawe kikuyigirize nti ekivulu tebakirangira weeks 2 ate abe yamugamba tebakirangira weeks 2 lema kulowooza nti ate ebintu omanyi bagamba nti buli oli lwafa tekubulako mafiire nti gondi yakoze bw'ati teweekwasa ekyalemesezza abo okujja okimanyi kuba obwo obudde toyinza kutuukirira muntu VIP kugula mmeeza mu weeks 2 emmere gusa egula ebukadde olaba n'ab'emitwalo emeka tebazza ebiri bagambye ekyajjudde ate oba kyajjudde bayombeera ki nema kusiruwaza abantu naawe omanyi bagamba nti lwotasiima Katonda kyakuwadde nekyolina ekitono nakikujjako etasiima ebulaagiwa nze nkubuulidde gakulemye okusiima ekyo bw'oba ogamba nti bantu bazze ne bajjula then you shouldn't complain VIP obutajja bwandi bataddewa nga babadde bajjudde wandi bataddewa mwogeremu ebintu ebitalaga bwongo bwammwe nti bwa lusuluugi kyekyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kujusuddeko binenengira gyonnengira ombala bubazi osoose kunywa mututandike kali kati akantu ako kawooma anti nakyo mango oba nange nyweko ate mutawananyize sirina waffe twalina enkola egamba nti awakati waba mugenyi tewaliiwo kkubo buli muntu ajja aba mugenyi ate omugenyi aba mugeyi omuntu tebamumma kyakulya tebamumma kyakunywa tulaba ensi okukyuka abantu bandibadde nga bantu balamu naye kati omuntu akumma nekyokoledde ng'okoze n'akumma ssente yo n'agaana okukuwa ssente so nga ate omuntu yandibadde tamwa kintu kyonna kati g'oli ku nkola ya busiraamu omuntu omusasula tannakola ki oyo obukatuliki bwo bugamba ki teriiyo ddiini egamba nti lyazaamaanya
teriyo ddiini egamba nti omuntu tomusasula ng'amaze okukola era teriyo ddiini egamba muntu nti omudaazanga wadde onaamusasula naye omudaazanga ekugamba nti omuntu anaasasulwanga olw'ekyo kyakoze. Nze nina ekintu kimu omuntu waba ankoledde oba nga twateesaganya nti nakukola kimu nkikolerawo kuba saa nnyo omuntu kugamba nti omuntu oyo muyaaye kyannema. Kaakati ojja kulaba nti eddiini kale y'abakristaayo nayo kyenjimanyiko ekitono kuba mmange mukristaayo mulungi bagamba nti omuntu anaalyanga mu ntuuyo ze. Kitegeeza nti entuuyo ze bwe zinaabanga lwe zikamuka bwe ne zijja asuubira okuba nti akola ki asasula oba afuna ekyokulya. So tewali nsonga lwaki oli akola n'otamufaako. Waliwo abantu naddala bannayuganda ate abalina amaanyi ogenda okukola bwoti olw'okuba ekintu okikoledde obudde butono n'akubuuza kyokoledde budakiika bwe butyo oyagala sente bweziti. Abantu balowooza nti okukola omulimu kyetaagisa maanyi. Amagezi ge gakola omulimu, otherwise singa abantu tebakyabalongoosa kuba okulongoosa kwetaaga magezi si maanyi. Singa abalesolingi be balongoosa singa eŋŋaŋa yeefuga kuba erina omumwa munene ate ereekaana. So tumanye omuntu ateekwa kusasulwa ddi nabyakoze bino kati nawana okwogera obwogezi. Waliwo abalowooza nti tonsasule kubanga njogera bwogezi. Please okwogera kwange nze ndoza nti olina kyokufunamu. Kisinziro omuntu oyogera ki? Abantu tuli miliyoni 45 lwaki tunoonya kojja kagatto ntugamba waayo kojja kagatto. Ntumiddeko nnyo ku Sema Properties ye mwami Semakula nkutumiddeko nnyo ssebo yonna gy'oli weebala emirimu gy'otambuza. Tukwagala nnyo olw'ebyo by'okolera eggwanga n'abantu awamu n'ensi yonna okutwalira wamu. Okay, welcome to the show basebo ne banyabo. Tubabuuzaako nnyo once on a time mugamba mutya andi naawe maye nkwagala nnyo. Esebo oli muntu wange nkwagala nnyo. Nange esebo era nkwagala. Kyova olaba nti era bwe mba naawe mba muwombeefu nnyo siyomba na muntu sikola kisebo. Naye obadde namukasa muba mukwetwala oba omuzamu bwa understand. Anti namukasa nakitegeerako nti yasomako. Anti ffenna twasoma. Anti yambuulira ye level kwe yakoma okusoma nga ndaba mpanvu ku yange ennyo. Ate ngenda okulaba nga bw'aba ayogera n'ayogera ebitajja mu level gye yasomako. Kye bagamba nti a woman of your caliber. Bw'avaamu ebintu ebitajja mu kaliba ye. Omukyalo ow'essaalyo. Ow'essaalyo oba omutendera kw'oli. Bw'ovaamu ekyo nga nkuzza mu layini. Okay. Mozade Megatron gemanya ndi ne kojja kagatto. Onaku olwayo tulina bingi nnyo bye tugenda okubeera nga twogera ku menu ejjudde. Tugenda okubeera nga tukuwa kasavu kanyama kasomyo kagumba kamit. Tugenda okubeera nga tuyitako kabebenu. Kabebenu kamanyi mu nnyama. Sike akabirizi singa oli embirizi kati mu nnyama bw'oba osaze oba ente waliwo obubirizi obusooka okubaako nga ssemagumba manene nga bw'okafumba kagonda n'okagaaya bwe busookera ddala obubirizi obusooka kabutobuto bwoke bayita akabebe. Okay, olunaku olwaleo menu ejjudde tugenda beera nga tuyitako wali wa Namukasa naye wayogera ebigambo naye luli weetondamu katono naye Namukasa yeetonze yeetondedde kamere. Nze sirina kye nali nkoze nze najjayo facts. Kojja kagatto tugenda genda yawo. Olunaku lwabadde lwa Sunday Namukasa nave nabanga akola video nga yeetonda nga agamba byonna ebyayogerwa waliwo eyamuwa information enfu neyotendera kamiri nagawaayi Mukama Katonda muyambe abeere nga ssuka. Naye abantu bangi bayogedde ebigambo obadde weepankapanka teweetonze ng'abambaga ekyokoze kiraze maturity weebale okubeera nti omanya nti yakuwa amawulire amafu yagakuwa naye n'ovaayo n'ogamba nti akaweetonde awo neyeetonda. Tugenda beera nga tugende ne ku olunaku lwabadde still lwa Sunday Bajjo n'avaayo na condemninga gundi kye yakola Alien Skin mu kivulu ky'okugira ku musaala be byonna nawuliddeko ne confirmation egamba nti abite gundi ani Nobati ayinza otwala full figure mu kooti. Nkyogera nga bwe kiri olw'okubeera nti yakunga abantu ne batagenda mu VIP mbweno dina yajjula naye VIP full figure yakola omulimu gw'amaanyi okusinziira ku Nobati bigambo bya Nobati atugenda beera nga tuyitakaawo ate tumalirize katono nnyo ne Suuna Beni. Waliwo abagamba John abadde Nalongo kitone nagamba nti Suuna Beni kyakoze tekyabadde kirungi okuva mu kuziika ate enkera n'akuba endongo y'ebinyanyanyanya. Awo natugenda beera nga tuyitawo naye kujja kagatusuka obuzi ku bantu. Abatulaba abali ku Megatron Media tubaagala nnyo mwebale byonna bye mukola mwebale okutuwagira mwebale kunjagala nja kukola ekyo kye munsuubiramu
njabbawa buli kyemwagala okuva wano ku Megatron Media. Sirina buzibu na byemba njogedde saagala obikookereko, saagala obyongereko kirala. Bwe mba nina kyennyonnyola mba nkinnyonnyola nga bwe nakiraba ne bwe nakitegeera. So mba sirina gwenvumirira oba gwenzivoola. Soke tulanga omuzannyo gwaffe tugende wali. Omuzannyo abantu bagambye okuwagira naye namba y'essimu gisome empola. Bannange abantu baffe bonna aba Megatron Media mbagala nnyo mwebale kuba nti mumpagidde munjagadde era ne munsuubiza n'okumpagira mu muzannyo. Balya n'enfeekezi gujja kuba mu National Theatre ku Easter weekend. Ne weekend enaddako 27 28 29 tujja kubanga weetuli ku National Theatre mu biseera bya Easter byonna eggandalo lyonna. Omuzannyo omuzannyo guno gugenda yigiriza ki abantu kuba omuntu ali ayagala gula ticket agulira family nga ayagala kumanya osooka n'omanya omuzannyo guno guli mu kinyusi ki kyembude kuba guli mu Luganda ekigambo nseekeza abakimanyi mukimanyi waliwo abantu abamu batamanyi lulimi lwabwe enseekezi kitegeeza omuntu aliira mu ndango omusege mukwano go naye akuyite mukwano gwako yite manji mukwano gwako yita ne mukola ddiiru n'ayite nti tomusasula yagize bwati polisi agitunde obukaddaana nti twagisuubudde kamu kitundu ne bwomuwe omusanvu ajja kugira bwagira bwati nze ezo sente muzimpe nze nja kukola kino abadde abajjako mmeka nti bwe kiti kati ezo zenseekezi olio n'okugenda obugenzi n'akulimirira ewa mukyala wo boyfriend oba wa mwami wo oba ewaani nalyo eba nseekezi n'okubeera nga mulina abantu mwe mutambulira oba ng'ekyalo ng'ate gwogenda n'obuulira abeeri nti wamuna ekyalo kino abo bali bwe bati bano bali bwe bati bwe mubeera wano mutusa kimu bwe mwawukana n'otwala kirala eyo yenseekezi n'olwekyo bangi nnyo abalya n'enseekezi nga tebakimanyi mujje mu National Theatre mulabe omuzannyo ogwo balya n'enseekezi gwawandiikibwa Ssematimba Ibrahim Kagatto kamwa kwogera ne gutendekebwa Benon Sebunya guzanyibwa ba Legends of Theatre omuli Christopher Mukiibi Serugoti Tata wa Nalukoola nze kennyini kamwa kwogera Veronica Namutebi mulimu Nasolo mulimu Nalukoola Loya Tata wa Nalukoola yezannya wa muzannyo mukazi mukassebo mukazi mukassebo naye tayogera nga alembegereza nga ate yima ayogera nnyo asabuka nnyo era kyevoolaba nti mbeera naye asabuka nga nze mulimu Nasolo Evelyn Namitala mulimu abantu bangi nnyo nnyini ddala Ben Sebunya mwonna bonna mwebali naye tubasaba mujje mu National Theatre mutuwagire tiketi weeziri zijja kubanga weeziri oyinza gwe okusalawo gamba nti anze munaye ndi wala nnyo ndi giri naye nze mpeereza ssente gula tiketi oziwe booziwa nakyo nja kikola essimu yange eri 075 2 4 3 2 075 2 4 3 2 ayagala tiketi ayinza okuba essaawa eno ne ku WhatsApp kwendi ku namba yemu ojja kubanga ne mobile money kweri asindikako obusindisi asindika nze nasindika ne message nti nguze tikiti bweziti zigabira abantu awo ku Megatron na oyogere naaguze obwo nabo oyagala era nawe tujja kubanga tukugera tigundi yaguze tikiti bweziti nazigulira abantu omuzannyo guliyo mu biseera bya Easter byonna Easter weekend yonna ne wiki eriddako eya 27 28 29 kale kakati tutandike ndowooza katandikire ku nsonga ya Namukasa yeetonze ebigambo abantu bibuugira kaali keepanka teweetonze abone baga no maturity gye wakoze abadde nnungi naye nengattamu naawe wagenda n'ogamba omuntu ali ku kitanda alya saladizi alya biki so omuntu okwetonda lufuuka lutalo it depends omuntu alina kwetonda naye omuntu alina okwetonda anytime and it's never too late omuntu okukola ki okwetonda neewuunya butategeera bw'abantu obavumi yinzibwe nnakula ate okuvumirira omuntu eyeetonze nze ndowooza okwetonda is human kyabuntu ate kiraga bugunjufu n'omuntu okuba nti akuze oba ategeera so Namukasa muntu mukulu muyivu ava mu ggwanga litegeerekeka n'ekika kitegeerekeka ekyemmamba kali ako kaneketenda obulya mpola ate talya mamba amazzi aganywa simana oli wa mamba typical kamutulwanyise nedda simbalwanyisa gwe bw'olaba bye tukola kale si byaki abalala gye bali ng'oyita kwabo
ab'emmamba ngotu tuteekawo mbeera bamba okakasiza nti emmamba etegerekeka emmamba gwe muziro kanaawe kangu kunnyonnyole ogukyasinza okuvaamu abakola ebyafaayo naye mwogera va mu kwogera emmamba mwe mwava omusajja asinga munnaddiini asinga obuto mu byafaayo by'eddiini mu nsi yonna Kizito omuto emmamba ye yasinga okuvaamu abajulizi abangi emmamba ye kyasinza okuvaamu bannaddiini abangi kika kya byafaayo kubanga waliwo ekiseera we kyatuukira nga amadiini gonna mu Uganda nga gakulemberwa bannaddiini bammamba lwaki bakikola bwe batyo nedde ba coincidence n'okulaga nti kyemwogerako si kyakusaagirako emmamba si kyamuzannyo twali ebiseera ebyo nga ekibuli yafuga nga yali akulira obusiraamu nga Mulumba nga waali obusiraamu mu Uganda nga bukulirwa Mulumba ebiseera ebyo ng'erubaga ng'eriyo Kalinaali Nsubuga ng'enamirembe eriyo Dastan Nsubuga bagikulembera twatukako ekiseera nga ettiimu ya Bank of Uganda erimu basambi ba mmamba kumpi be bagirimu ni Bank of Uganda gyolaba Richard Nsubuga, Stephen Nsubuga, Moses Nsubuga nga be bazannya Nsubuga nga bali awo baganja abo nga be bali mu kugamba emmamba mu Uganda emmamba yakyasinza okuvaamu abakozi abaweereza abalungi ku mpewo nze bwontwaliramu otwaliramu Namukasa kakati naye mwetaddewo waliwo Betty Katana Nalongo nga mulimu omwana nga omulongo babiri ye Saara omubwati Saara oyo ali mu klasi yiye ekyo nkikubuulira twalina Idi Amani Kaye twalina Andrew Patrick Rwandaga Dick Mulima Sempaka nga tulina gundi Bukajumbe Saalongo Kizito abo bona baki nga bategeera kati mu byonna n'omupiira be bakyasinza okusamba omupiira mu Uganda ab'emmamba mwalimu Tanka Mubiru mwalimu Mubiru Hassan Mubiru mwalimu Sekatawa Stephen Nsubuga bagundi mwalimu bagundi bonna abaana abasinga obujja ba Mubiru baani bonna bazibadde basingamu okusamba so emmamba togiyita wano mu Uganda era ekyatadde ku bunkenke abantu ne mu kuyimba era omusajja oli Namubiru bw'ayimba toyagala amale oyo omukazi ankola Irene dani mu bugula bwa ebbanga lyayimbidde buli omu agamba nti omusajja ow'emmamba oyo nga tagwoka kama kyekyo naye mu byonna kye ngamba nti Namukasa kye yakoze kyabadde kirungi nnyo kya bugonjofu era that's what I could even advise her okukola kuba bw'abanga yali misinformed oli omugambo nti amusore bambi amawulire ge bampadde gabadde makyamu naye sayiziyiza mayiye ogawa abantu wabula nabadde nga weereddwa ate nga bumanyi amawulire bwe tuba tugafuna tokkirizibwa ate kwogerawo nti gundi yagampadde someone beera so you making okubeera anonymous so kibwaba yakoze bulungi abantu bamutaddeko abantu kyenkugambye nti abantu abatategeera bangi ate abategeera be batono so abantu abategeera bo bakitegeere nti bambi yakoze bulungi okwekola ki okwetonda kubanga kya buntu ensobi bwebaawo ensobi zikolwa abantu balamu ne zigonjoolwa abantu ekyo bandi badde bakitegeera era bagamba nti nno gunsinze aliwa bitono Katona ali wakuli wa bitono nedda kama omuganda yali akola ekyo olwokubanga walingawo ekkooti ze twayitanga ekitawuluzi nga bwemugenda mu kkooti eyo bw'ogamba nti mukama wange gunsinze bwaba babadde bakugamba nti oba ogenda kusasula emitwalo 3 nga bagamba kale leetayo siringi 10 ogende kale kiba kya bulungi nnyo kiba kirungi nnyo gwe bali bakuvunaanya guliwa nze tebanvunaana oli yankubira bukubizira nga mati muganda wange ate omuntu wo ng'omukuba nnyo settlement wakola yali etya nze nagamba nti bannange kiri nti mu butonde kamiliyoni nze bwe bagamba nti bagenda mulongoosa sikkiriza nti bagenda mulongoosa wamulaba alya salads nga yali alya ekintu ekyefaananyiriza musibattaayi ekyefaananyiriza nze bwe nalaba nga bagamba nti bwe kiba nga bagenda mulongoosa yandibadde alya nga ekyabu n'akoma okulya ng'ebula essaawa 12 in fact ne gundi bwe yankubira era gwe sijja kwogera linnya naye nga tuli ku lusegere ne mubuulira nti yanze nakirabye bwe nti ne bwe nangamba nti eyo mwe mwalabye akantu ako ku lwakusatu naye ngeno lukyali lwakubiri kitegeeza nti wabadde wabulayo essaawa 48 atandika okukola alongoosebwe kati ne nkitegeera
essaawa kati za America America etuli maaso essaawa 9 eri mabega essaawa 9 kale nali mutuufu okugamba nti omuntu agenda okulongosebwa era amateeka bwe gagamba ag'obusawo nga bagenda okulongosa nga ebula essaawa 12 toddamu kulya kati gwe kye wali ogenda anti nze saagala bya baŋŋamba nkolera bwe kiri bwe kirabika bwe kyogerwa ng'emateeka matuufu era naye yakiclarify nga nagamba nti zabadde zibulako yakoze bulungi nnyo okwetonda era nze nkubiriza n'abantu bonna nti bwobaawo ensobi ebaddewo kakati you clear the air kabugambo buna kakati ate bwe kyogera tekiswaza kiraga bugunjufu naye ate abatategeera be balaba ng'ekiswaza ate ne batandika okugaala gamwa gaabwe mu ngeri etawa kitiibwa tulinayo kagambo kalala kasaamusaamu kale okugaziya emimwa kuba n'ekigambo gamba nti yali yeeyita atya era ojja gigaziya so omuntu bw'aba yeetonze ate toleeta mbw ate wali okola bwoti wali okola it's like nga bwe munaaba nga mwafunamu obutakkaanya n'omukyalawo ne yeetonda ate toyinza gamba wali weewanika wali ogamba oti tolaba nti oba musiru nnyo kamachengezako kulaga abantu wali wepatika wali wewanika boti wali wekola boti ngoleta ekibuli ngolowooza ntoka kane kutaddeko amaanyi kakati ng'atoli ava okwetonda oba musiru nnyo ate osinga neyeetonda obusiru kati oli bw'aba yeetonda gwe n'ogamba nti ate yabadde yeewanika yakoze no sigamba sivuma agamba nti yakoze ensobi okwetonda eyo simulinako buzibu ye bw'akiraba nti yakoze ensobi naye ŋŋamba one agamba nti weetonze naye olaba nti wali weewanika ate oyo gwe ndiko omugambye otya eyeetonda agamba nti kale wabadde weepanka teweetonze lwaki weewanika bulijjo olowooza nti oli wa bbeeyi kakati oli oyo aba musiru ate okukyomera omuntu oyakoze eki ogambye agala ki agamwa kwegamba akubaganya embunobuno kale awewula ennywa buugi uchina yekiraba buli kaseera asitula empuuta supu ngoli muzibu nnyo kujja kagatta olulimi lwange twongereyo nga bubiri olulimi lwange akola atya nga agira enfuuwa busera gyawewula awewula enfuuwa busera awumba enfuuwa abangi ate ng'okitadde ku levu ndala olulimi anti lwange kyebagamba nti bawayo kimu ekisembayo lugagga nnyo ng'otoobeza enfuuwa mulere abangi ate ako nga kabadde kasufu kakati kyenjagala muntu ategeere baleme kumanyiira muntu bw'aba yeetonze mwandibadde mubeera wamu naye nze nange ntwala okusaasira kwange eri Jose Chameleone olw'embeera gy'abaddemu era netumusabira ne twebaza n'abasawo abamukolako tusaba Mukama Katonda amulongose amuseeko omukono gwe ogwa ddyo addemu ataatuwe manyi nze kagundi Chameleone abantu abamu naboda bamugwira kedo lubago bwe abaleekaana nze ndi omu ku baasooka okubeera naye bwegenda omubuuze nga ne bwajja tubeerewo mubuuze nti FM Music Studio ogimanyiiko ki yeje buzina n'atugamba nti nina ennyimba ninawo gwe jangu olabe gundi yamutuleetera omuvubuka bamuyitanga Kanyike yeyitanga Sensor Music Disco yamutuleetera kuba yalinga abeera baali bamukwano nyo namutuleera era oyo mwana naye wammamba kugamba naawe ine ttafaali ku Joseph akimanyi era ne bwe tusisinkana Jose simulinaako ttabu yonna simulinaako wadde nafasi oba kakiko na tubadde tubeera ffe emyaka gyonna ajja bulungi ku FM naye kiki munjagala kino ogamba otya muzeeyo oli kiki nitwawuka talina kale ensonga Katonda amuwe buli kimu ekya amuze bulungi engulu ate amuwe n'okuba nti akwatagana ne famire ye batambule bulungi n'abaana sigamba ne famire ye ne baganda benaki kuba abo booledi bakwatagana dda naye nakwatagane bulungi n'abaana bazaala wange tutambula olwo siri mukambwe okuti kubadde kuvuma nze nkubuulira kyobadde okola oba tovumi oba obuuliro li kyakoze kati bwe nkola nti olaba nkoze eki olwo onvumye onvuma ombuulidde kyenkola
So kati saawe esebo katugende ku byali mu kivulu kya Alien Skin ebyaletedde bajjo kubeera nti agamba nti omwana oyo yagenda n'omusalaba ku stage n'akola ebintu ebigenda okubeera nti bimusuula agenda bonaabona nti yakoze kibi nnyo ebintu byonna bye yakoze omusalaba nale omusalaba baguzaayo ku gundi kutoka ejjemmanga yakoze ekiti kye ku stage najja n'omusalaba ebigambo byabadde bingi awo tuli osungu ng'abantu bayolesezza bungi nnyo Alien Skin lwaki yagira ku musalaba ekyanyizizza abantu ng'ate omusalaba bagamba nti omusalaba gwali gwa Yesu Kristo ate ye n'abikuppakuppa bannange anti abantu abamu balina ebintu bye batandise okukola ebiyinza obaleviirako obuzibu edda abantu bayogeranga nze nkola bwe nti ne weesimba buli kyolowooza nti osinga abantu wawulirako abaali baagala okulaba Katonda gy'abeera ne bakola omunaala abo manye ebyabaviirako abantu waliwo bandi mu nsi yonna edda mu 1955 paka nga mu 1970 bagiyitanga Beatles yakuba music neyanamiriza ensi ate nno ye yali ekuba nyuma oba wali oyinza okusakinga genda najo words of love ojja kubiwulira kubakuba oluyimbo lwekyasinza okutunda oluyimbo ye yalinga hamwingi gye bateekangamu ba Beatles baalukuba ne batatuuka okugamba nti they are popular than Jesus bwe bayimba bandi eyo yagamba eri Biggs yali Beatles yali Biggs bandi ezibbiri kwekuli emu yagamba nti we are popular than Jesus yali Beatles yes nawe okimanyiko nga ndiseerabira music mbaamu omukola seerabira tuba byaliwo nga wendi okay kakati awo tulina muntu mutuufu yogera ku nsonga bwe bayogera ekyo ne bababuuza nti lwaki nti because people instead of going to church they come to see our concerts whenever we play we have a show so that's when we that's say that why big. we are that's why we are saying that we are popular than Jesus. And we are powerful and what everything nga nti omuntu waliwo ekibayita okulimbalimba okukwenya kwenye kibayita enduulu Kafeero yali mugezi yayimbya nti enduulu zino mbi ate n'engalo abakuba ezizo be bakuba n'ezange singa mpemula abazikuba bote zibagwako ate bonaabo ovumirira abawemudde era bajja okukuba so enduulu mbi nnyo baliwo bamala okugamba nti bali popular than Jesus bagenda okutandika okuddamu okukola shows nga we bakoledde show osobola okusaawo ate football match nga abantu tebakyajjayo Katonda akukkakkanya ebintu bwe weegulumiza Katonda akukkakkanya ate bw'obanga weegulumiza teweegulumirizanga ku kintu nga ovoola Katonda oba omukulembezeewo yenna omanya bukulembeze buwedde Katonda yabuwa omuntu bwe weegulumiriza ku mukulembeze yenna ne weegulumiriza ku bantu kati ebintu ebizze bikolebwa bingi kati nga wano mu Uganda omuntu yenna bw'oba oyagala kwegulumiza tosobola kwegulumiriza ku mukulembezeewo oba ow'eggwanga tosobola kwegulumiriza ku kabaka wano mu Uganda kizibu nnyo okufunawo omuntu ali popular omanyi omuntu okuba popular oba kati kangame waliwo okutiibwa okwagalwa okumanyika kitegeera kutiibwa okwagalwa okumanyika birina enjawulo wano asinga okwano okwagalwa kabaka oba oleeta ki yayagalwa ekyokulabirako kyoyinza okutwala nti bw'aba alina sho ye takola sho naye bw'aba anaalabikako nti ajja kubeera ku mupiira gw'amasazi oba gindi oba mupiira gwa bika bonna engoye abazambala bagulangule esente ezitali zalayise t-shirt ya Ssaabasajja tegulwako ya bbeeyi waliwo ze bagaba obugabi naye abantu ate ne batazambala ajambalira ku saati ndala
eya Ssaabasajja teri yayinza gyambala nga ogitadde agyambalidde ku usanga ezimu zisimula toyi naye oli akuuma eya Ssaabasajja ne kebaddukiramu mu 2016 abantu babulina so nomala weegulumiza nti omanyiira oyo bwotyo bwogenda era abamugezezzaako bamulozezzaako bamulabye neweegulumiriza ku mukulembeze w'eggwanga era naye mukuvoola engeri eyo bwotyo bwogenda mubalabye ababadde beegulumiza bwe bakkakkanye ne bwe bagenze bwe weegulumiriza ku munnaddiini n'ogezako okuvoola eddiini gy'omaliriza ng'ogenze omanye sooka nga neweebuuza nti otunuulira ensi eno ogenda n'odduka n'ogenda gy'olaze n'osangayo abantu naye gwe wali obuziza bagendayo batya kikulu nnyo eyabatonda yoyo gw'omanyiira ogenda ne weebaka akaddako ng'otulo tukutwala tomanyi bwe tukutwala tomanya bw'otandika kuddangulu naye ate n'oloota nga ate wavuddeko naye ate n'ojjukira by'oloose ago ge maanyi ga Katonda kakati oyo omwami ali ku Katonda akola ki asanyidde ku bantu wano agamba ono ayogera kuno ayogera uli ate ayogera aduuluka oba avoola ebyo byonna ojja bikola naye munnange muganda wange mwana wange oba mwana oyo nali mwagala obulamu bwange namwagala lwa kintu kimu nti yali azze nga alwanye yalwana bulwanyi n'agamba naye kampaguze ndabe lwaki music simusobole kuba nzijukira ne show ndowooza eyamugira nemuteeka ku nob yali yagondi olugayo ono DJ ayina akawalaani naye omutumbero ayina akawalaani Nimrod yali amugjayo bw'ati namugaa ndeka naawe nshayininge leka nyimbire abantu nayimba music nabanga anyimbira abantu kyembagamba kati ekyo ate abantu wandibadde toboyonoona bwongo bwabwe abakwagala ate kubavvoolera gwe basinza kubavvoolera muntu gwe bakkiririzaamu kino yabadde avvoola yeze namusalaba ateeka ogukwata gw'omanyi abantu abateeka ogukwata n'abateeka ogukolerako bye bagukolerako bamanyi yabadde ensobi era toddamu kukola kintu abafane bagamba ne bamuwolereza abanina bwana abadde bamuwolereza akajanja kemuleeta ku mwana kakati ngamba lwaki kojja kagato muleeta ku mwana akajanja yabagiza kintu kye nagira wali abasamize lindako bwagamba ndi wali owuliddeyo aba nga bavunaana aba Red Cross tuba bakozesa omusalaba gwa oli owuliddeyo abavunaana kati omanya nti webaviirayo waliwo ekikyamu kye bagukoleddeko gwe bw'obanga kakati kale yambala enkufiira ogende mu bukya y'embizi olaba oba onaatundayo wadde ogende ku mudaala gw'engulube nga gw'otunda nga gy'oyambadde nti ogira wati nga bw'oyambadde enkufiira bw'ogira ebisoki kiteme ebbali n'ebbali olaba oba onaasunda wadde ekkiro ng'okyaliwo muleme kwesiriwaza ate kutuuka ku leve eyo yakugamba mbu bano abawabula gundi alien nti ate nti baleeta kajanja abamuwabula mubawe omukisa bamuwabule nammwe engeri gye mutegeera ennyo ku leve eyo kwe mutegeerera bano bwe banaamala mmwe munaamuwa ebyammwe yagamba yabagiza kintu kye tannagenda kati gwe lwaki nga tebagamba gw'ovaayo leka ye aveeyo ayogere ebyo bye mbagamba nti no emimwa mwebulwa kye mugikozesa ne mugikubisa engalabi emimwa mwe mugiwumbe ye aveeyan ajja kunyonyola omanyi omwana oyo bw'oba omusanze yekka n'oyogera naye oyinza okwewuunya nti bino bye bamwogerako abikola ddi ng'obadde oyogera naye ng'oli naye talina kerere ate nga bano bawulira bamwogerera balina nnyo kerere naye ate ye bw'oba omugamba naye omanyi nti kino wandikoze jageza kutulaga nakiri nkikozese bazanyira ku bwongo kati anti nze omuntu yetowaza nga alina gwayogera naye nze mwagala okusinga ate bana abayulika kati bulowooza mugamba yabagiza kintu kye mumugyeko akajanja lwaki bamugyako akajanja omuntu ng'alina amanyi bagamba nti baba babuulirira omwana waaboobo gwe naawe ow'omunaku ng'okutunga okola ki okukula so aliyeni wammanyi okubuzaabuza bwe kiba kyetaagisa kugamba abantu nti amusole kyogere tolina kyofiirwa ate njagala okitegeere nti ettutumu tebalikola ng'ovvoola buvvuuzi ettutumu osobola oddikola nga abantu bakwagalako olw'obwetowaazeewo ettutumu osobola oddikola
nga bamanyi nti oli muwulize ettutumu osobola oddikola olw'okukola ebyo abangi bye balowooza nti bye bituufu abantu waliwo kye bayita institution obukristaayo institution nnene nnyo esinga alien skin ne fangoni obunene emirundi akakadde kamu so abakuliko abakwetoolodde baleme kukozesa nsobi buli mwana akyasobola okutereera buli mwana asobola okukola ebintu ebirungi bingi nnyo okusinga ne ku bye waakoze so tobula tebakubuza tebakuwabya nina ekibuuza bannaddiini tewali yavuddeyo nemmwe abantu bakinnoomu muvaayo mwogera ku mwana mumanyi nnyo eddiini okusinga bali ffe tetugambye nti tumanyi ddiini lwaki muvaayo ekituvujjisaayo gwe kyolowooza nti nze nkwatibwako ennyo ebyobulamu nze kyenva naabe engalo nga ngenda okulya minisita yabajja naaze engalo kuba yewe ebyobulamu kyetaagisaamu amagezi amazaale abantu ne batalowooza nti totegeera naddala ng'obuuza ebibuuzo ebimu anti kati gwokuŋŋamba nti bannaddiini tebanavaayo sijja kutereezasijja kutereeza zaati nkubuulira tugenda okukoma wano nensa lwaki ebyo ebintu obadde obimanyi oba nze mbadde mbimanyi nga gwonoonya lwaki ompisaamu eggaali nedda nze mpisamu abayogedde atyo siggwe olinaani ngenda gyobuuza on behalf of those who are asking such questions anti nabwabadde tonambuuza byombuuza mbadde mbimanyi ekitegeeza seetaga kubidelivaringa gwe bawulira nti you don't want me to deliver the message nedda togenda kukola nkola eyo ya dictator anti sino si kubeera dictator wabula eggaali ate etya gwowulidde ebigambo anti oŋŋambye mbutule genda mu Heart Institute kakati nkugamba kino bw'obanga otya okukoonwako omukira gw'enkima amazina g'enkima walabye abaana bwe balumbye ejjeno yayingira amazina g'enkima bali bongeremu kisukkuluma kisukka abaana basusse naye nze namagezi nagawa yetowazizza wagawano nga tuli ku Megatron nze nemugamba nti naye nze nsaba mwanyinaze eyo levu ye sigyalina okubaako ey'okwanukula abantu bwe batyo nze nali saagala abanukula era nkyawulira nabubi buli lwendabayo gundi empya ng'alina kyayogedde nze njagala asirikale bo balowooze nti be bagezi omumusinga that is stupidity. It's stupidity. Ekyo kibi. Waliwo yagamba nti zenyezo osinga omutayimbwa ku mutwe ofwe. Yagambye no ondese mama wange. Sikyali kirungi. Anti nze kyenkugamba nti level bano abaana kwe bali. Kati ate jeno bwagiyingiramu atandika okuwajuinga nabo kiba kikyamu kati nze kyebanjagala ye avumira jaze mmanyi kibayita jeno kitegeera kitiibwa ekyo kukituukako si kyangu rank oba walwana oti kakati ffenna twakola bye tukola ne tukola ki naye bwe bakulondamu ne bagamba nti gwe tukuwadde kino ffe nga tukkakana abasigadde so nze wemusabira jeno aleme kwogera n'abantu abo asirike nabo kakati nga tuzeeyo wali ewali eno nti baleme gamba mbu ffe tetuli bannaddiini abakyogerako minisita wa health si yajjanga anaaza abantu engalo oba bagamba nti mwebikke oba musule mu butimba naye asindika waliwo ba health ba VHT abanankani village health workers abo gye bali nabo gye bali abo kati ffe tulinga abantu abamanyi abalaba ebyeddiini bwe bitambula eddiini kinene nnyo kuba mugikuliddemu kuba ffe tukuze gye tulimu ate tukuze abantu tebagivoola abali mu myaka gyammwe ate tukuze nga abantu bawa abantu ebitiibwa tukuze tulina ebintu bye tuwa ebitiibwa kakati nze ng'ewaffe ne bwe nsanga nga tewali ntebe siyinza kutuula ku kinu ne bwe nsanga ng'ewaffe teri ntebe siyinza kuvuunika sefuliya ngituuleko kati waliwo bino bigundi bye basavingiramu serving chiefs ebiwanvu ebyo biringa emikebe siyinza kivuunika nkituleko kuba ffe twakula nga tumanyi nti ebintu ebimu biweebwa ekitiibwa nga tetufuddeeyo ani akyogera oba ani akireese oba kyani
kati gwawulira nti nze okugamba oli obutavoola ddiini ya bukristaayo gwe ng'olaba nti lwaki nkyogerako nga siri mukristaayo, lwaki nkyogerako nga siri munnaddiini. Ate bannaddiini tebajja kuba basiru kukwenkana, nabo bajje batandike okulokompoka mu ekyo. Mulimu bye balaba nga abantu basobola okwerwanira olutalo lwabwe. Gwe kaakati oba oyagala genda otandike okwepampalikira ku kikomera ky'ennamugongo. Olaba oba kadinaali anaavaayo baba bishop, tebajja bo ba bishop kuvaayo. Waliwo agulwana. Abajja oddulwana gye bali. Golooza abaalwana olutalo lw'abajulizi baali ba paapa, baali ba bishop, abajulizi okutuuka obboocha. Wawuliramu bishop gwe bookyezza, wawuliramu gundi Saabadinkoni, oba wawuliramu gundi Saabakristu gwe baayokya. Abaali ku level ya wansi be bakola ki? Kati baali balwana bali abakulu tebalwana amajeje gali eno. Abantu abakristaayo kuba be bangi. Be babajjo. Kati oba gwe omanyi nti nammwe muli bangi abaagala okirwanyisa, mugende mu maaso. You will suffer the consequences. Wolowooza osobola okuwangula institution ya Christianity? Nze siri mu kristaayo naye nze nkugamba tosobola giwangula. Kakati owulira ebigambo bye yabadde ayogera weerimbise mu Christianity bibi. Kati it's like nze bwe naatuuka ku Nankani, bwe naaba nga nyambadde nga father ne ntandika okuba wali ng'ate neefudde asaala kuba asaaza kuba kuvoolwa totally. Kati ekyo kyebakoze nze Seekagonde ate ng'okutte musaalaba kuba kuvoola Christianity. Kyabadde kikyamu nnyo. Nsaba baba bakikoze, muyinza okuba nga mwakikoze nga mwali mwagala kutegeka show yali art babadde bakikola artistically. Nsaba muleme kuddamu kikola kubanga munnange kiyinza obutakola ki obutanyumira abantu balala, ate ne mwegobako n'abo abatono ababadde bazzo balaba nabo ne batajja. Naye lwakuba abamu bamutaddeko nnyo amaanyi mangi singa bamutuuza ne bamubuulirira okusinga okumuvuma. Anti nze saagala bamuvuma. Kubanza bamuvuma nze mbabuulira nti alien skin osobola okwogera naye ne weewuunya nti yono gwe boogerako ng'ayogera bulungi, kyomubuuza akiddamu. Kati embeera ebeerawo nga bano abamwetoolodde waliwo perspective mwe bafunira ekintu ng'olina kyoyogedde naye kifuna bulala. Naye oyo ategeera ye muntu gw'osobola okugamba naye kino nkola bwoti, kino tukole bwetti. Lwaki oba olowooza nti talina magezi tategeera? Lwaki shobo ebeera erugogo tagenda Nakawa oba tagenda Jjinja? Kitegeeza ategeera bulungi nnyo nti kino kisobola okutambula bwe kiti, kino kisobola okutambula bwe kiti. Bambi namulabye ng'ali awo omanyi ennaku zino alina gundi gy'aliko akwata abaana b'oku nguudo abamu ayagala kukubira nti abazza wa kuba nina kuyabuuza gwe ki ekyakujja ewaka nti naye sesowaani maama nanzigalira ebweru nagenda ku luguudo namulabye abasala enviiri abamu atandise okubazzaayo. Kati ndowooza okiraba nti gwe njogerako atege. Naye ate baneiba ate bakati bakambwe bagamba nti abaleekaanira baneiba be nalabyeko awo gundi waliwo bamuyita n'abakyala ng'amukubira essimu amugo wayi baneiba bakomplayininga n'abagamba agamba nti muleekaanira akkirize mugule aveewo agende gye bataleekaanira oba agende ebweru w'eggwanga. Kakati ekyo n'abakyala yakoze n'abakyala nedda omwana oyo kyamuzizza mbw atyo nkiraba nti eyamukubidde yabadde foramu nkyamu. N'abakyala obuyinza sibwa ekimuyisa n'abakyala ki ate kakati n'ogenda mu abasajja ate omukyamu ng'oyo n'abakyala alekera ali erisikini emirembe yamuveeko bagambe gundi chairman ne wa defense be baba bagende wani bamugambe nti please byokola tebituukagana na mutindo gw'abantu babeera wano, abantu baleekaanira. Kati tuwulire oba alien anaayanukula chairman bwatyo tasobola oba anaayanukula defense bwatyo tasobola. Kale nga tetunava ku alien kivulu kyaliyo full figure n'avaayo oba ebigambo byeyogera tebyasanyusa Nobert Mutegesi. Okusiza ku information gye nnina mbu Nobert yatutte oba atwala kooti nti yatiisatiisa abya VIP kuba yali ku TV n'agamba bw'oba oyagala okubba essimu yo bw'oba oyagala okubbako ebintu byo genda mu kivu
Chalinski yali ku TV era we yamala byogera abantu be VIP tebaali yo mmeza zaali nkalu kati ono amutwala mu kooti nti yatiisa abandize mu kivulu baali bamaze okugula tikiti baali tebannaba sikimanyawo teyakinnyonnyodde anti kati ebyo ebintu oli oyo gundi baatugambye nti ekivulu kyajjula ate bwe kiba kyajjula ono aloopera ki eri bajjula naye VIP tekyajjula baatugamba ekivulu kyakola ki kyajjula aloopera ki ono waki ayogera ebigambo biri okusinziira ku ye gyogamba occasions ezibaddewo ku bivulu nga biri erugogo talabye bubbi bubeera mu kkubo yiki yali agezaako okutangira abantu simuwagira nze ngezaako kujjawo kiri omuntu kati naawe osobola kugamba bw'oba oyagala obutabbibwako simu yo tutambula ekiro ku luguudo olwetoloola Serena okulwetoloola ekiro toyitayo nga abaserena bakukwata nti abantu tebazze kusula muno kyenkubuuzizza gwe okiwulidde kyoba osooka kuba oleme kuddamu kibuuzo kudda mu kibuuzo singa nkugamba ndi munnange teweetantala okuyita ku lubiri ekiro eyo n'otambulirayo ekiro ng'aba Keniloni Hotel nga bakuvunaana nti abantu tebazze waffe kuba watiisizza abantu okuyita eno lwalina okugamba abantu obutayitayo wakisi poliisi yeyogera ndi muntuuza ali concerned kukyogamba nti nze abalala bulijjo nga kyekivulu ekyakasooka okubeera erugwa olw'okubanga biri byonna bazze bababba kati kifuuse monotonous atandise bagamba abantu bwebabaayo ebivulu obubbi bubaayo tebakubbako essimu yali abagamba butagenda nazo kati gwogamba otya nti yabagamba nti temugendera ddala yali abagamba nti togenda na ssimu yo tebagibba ogenda kuntama bwe nakutama ng'onzita ndaba buli gwe mutaagala mumwagaliza kufa bannayuganda bwe bakola buli gwe bataagala bagamba tolaba nga entagala bbiri nga bataddeko mbezaaya babika akuteekamu oyambadde obugalubindi oli buuti anze nga bawonyera sebo nsinze mpozi tebajja kubika nkoze eki okimanyi nti bannayuganda oyogera ekigambo kyo obadde oteesa nga wetubugira wano ebigambo byaffe ffe tetuba na bagiyita lungu tetuba na biasness ffe twogera naye kati omuntu olw'okuba oyogedde statement najja n'akuvuma n'akuteekako obugambo nga bawonyera anze ebyo kati oli ayogera nsooka n'empima nti nze naye ani asinga okutegeera bwe mmanya buli omu waagwa simuddamu ate teri kinyumanyi nga butadda muntu kati kyokola baabo bwe bavuma ne babalwako kudda mu muntu tomuddamu kati nobati yeekwata ku bisubi nobati ave ku mukazi bwe baba balina ebyabwe ebibatawanya babibeereko yali ku kino kiba ekyakiveeko kakati ani ayagana mu gravity nayo tebajja yamala kwogera ekivulu wabaddeyo ekivulu gundi valentine abantu bakyakadde okukamala kitegete naye mu katikati wabaddeyo ekivulu bazze ani yayogera kakati kitegeeza abantu kiri nnomu abantu obutakola kyakiveeko wadde mubi atya naye lema kwekwata ku statement naawe kyewalabira ddala one naawe kikuyigirize nti ekivulu tebakirangira weeks 2 ate abe yamugamba tebakirangira weeks 2 lema kulowooza nti ate ebintu omanyi bagamba nti buli oli lwafa tekubulako mafiire nti gondi yamuse gondi yakoze bwati teweekwasa ekyalemesezza abo okujja okimanyi kuba obwo obudde toyinza kutuukirira muntu VIP kugula mmeeza mu weeks 2 emmere segulebe kati olaba n'ab'emitwalo emeka tebazza ebiri bagambye ekyajjudde ate oba kyajjudde bayombeera ki nema kusiriwaza abantu naawe nagamba kiri ekivulu tekirabanga naye emmeeza bo ate bwe kijjula emmeeza oba okyayagala zaki oba tolina woziteeka baleme twasamira nabo ekyogamba nti kakati wali owuliddeko enamugongo ng'abantu nga balajana nti tulinawo tusameza z'aba VIP tebazze mwatulemeseza VIP eziteekawo kuba abantu baba bajjudde bano beekwata ku bisubi bakumene kyebaafuna ate omanyi bagamba nti olwotasiima katonda kyakuwadde nekyolina ekitono nakikujjaetasiima ebulaagiwa nze nkubuulidde gakulemye okusiima ekyo bw'oba ogamba nti bantu bazze ne bajjula then you shouldn't complain VIP obutajja bwandi bataddewa nga babadde bajjudde wandi bataddewa mwogeremu ebintu ebitalaga bwongo bwammwe nti bwa lusuluugi
kyekyo wakikubyewo ekyaki ekyobusuluuki anti amanyi nze ŋŋendera gwe byoyogera omanyi weewalanga nnyo okwogera ebintu ne bweteeba kikulu nnyo ekyo bw'ogamba nti abantu bajjudde mu kisaawe kati ate vip wandibataddewo emmeze wandizitaddewa ayagala kutira abantu mu kisaawe gw'olina obuugi buugi ki kola nga bwonkolera yanguya ayina bwakolera gwe nno olwayo gwe wuuba nnyo ebbina kale kaakati ebyatasayi nga tugenda okumaliriza suna be abantu banyiivu bantu ki yamala okukola eki yamala okuziika maama we enkeera owulira tunuulira enkeera nakola ekivulu eky'ebinyanyanyanya abantu bagamba oli tannakutuka namukono tannakutuka n'asiimu akola kivulu n'ekyabantu kyabanyiizizza bantu ki anti simanyi banyiize bantu ki bangi abasibe abali mu kkomera bano bannayuganda nti ekyo tekikolebwa babadde bayita batya suuna bbeeni bawagizi be kati bwe yabadde akola ebinyanyanya bikoledde baki si bawagizi be kati ate basamaki nekiri kiba kitya okola ki kino kyeyakoze its human gwe kyoyagala okugamba nti singa suuna bbeeni yalina kampuni y'ennyonyi abasaabaze abaali ab'okusaabala maama we lwe yafa ne bamuziika nga bamaze omuziika bona yandibaddiza ssente kati abo abasama basamira ki tewali amuteekako maanyi abantu omanyi baddira obutategeera ne babufuula engabo tewaliwo at any given time kale oba kiri constitution batuleetere we bawandiika nti omuntu bw'afiirwa toteekwa kukola mulimu gwo gw'okola gw'ofunamu ssente nga wakaziika bwakireeta nga tukonda ebininga suuna bbeeni ali ku nkola ofuirwa tosobola kumala ekyokubiri okufiirwa kyeki kyoba osooka okunyonyola okufiirwa oba ofiiridde omuntu kyava mu kufiirwa by'obadde okola kyebayita okufiirwa kuba abantu balya buli mmere ezo siba ssente zoba ofiiriddwa bantu boonoona ebintu ebiri awo byonna by'olina byonooneka kwe kufiirwa so bwe mbeera ntya nga ate nzizaawo ku ssente zena spendings mu biseera by'okufiirwawo ate n'ogamba nti nakoze ensobi okumanya abantu tebategeera omuntu bw'aba afiiriddwa omuntu tebakugamba ngako nti bizinesi ze nazo baziggala kati uganda singa erifiirwa omuntu kuba twafiirwako bwana abantu abanene kadi n'onsubuga bwe yafa obukatuliki mu uganda bwaggalawo okumala bbanga ki busigala bugenda mu maaso abasembera n'emmisa tezasabwa n'emmisa zonna zisigala zigenda mu maaso bishop taba musabi wa mmisa zo bazisiba ku olwo seeka nga yafudde oba mufuti nga yafudde bagamba eswala z'olunaku olwo ziyimirira kati lwaki baagala suuna bbeeni omulimu gwakola guyimirire olw'okubanga yafiiriddwa maama we yamuleka mu nju n'agenda n'abikola era mwali mwagala bw'amala okugira naye agende yeebake wali ku ntaana ya nnyina bw'aba abeera kakati gwe kale ayasama nti yakoze ebivulu bye togendayo tokiyingira leka abalala babiyingire gwe ddeeko ogeregeze suuna bbeeni mumuveeko olina kyobuuza ekyo ate nze nvaawo dange ŋŋamba bo tebagendayo abo abalaba nti yakoze bubi era owuwo bw'alifa tagenda bikola nakyo kankibagambe bwendi anti olaba nti kibi nnyo suuna bbeeni okukuba ebinyanyanyanya nga maama we yafudde ddi gwe owuwo bw'afanga tomuyita nga obikola bo bye bagamba babigambire ku maama waabwe maama wa suuna bbeeni baleme kugaalagamwa engeri etaliimu ono maama wa suuna bbeeni ye suuna bbeeni nannyini maama we bw'aba yakikoze ate gwe atali maama we kamula lyakubalagalirawa ebyo betugamba omanyi nti abantu balekerera okukola ebintu ebibayamba ne badda mu bitabayamba kakati okuvumirira suuna bbeeni okukola ssente oluvannyuma lw'okuba ndi yafiiriddwa kakati kale twasamira empola nja kuwaayo ebyokulabirako yali 1998 Bufaransa yali ezannya
ne Cameroon. Omuzanyi Mark Vivian Fowe n'afiira mu kisaawe. N'agwa omutima ne gwabika. Omupiira gwakomaawo. Oli bamuteeka eri. Kati temuddayo gaaraaga mwe tumanyi mulina gagazi. Tebaddayo. Singa gwolowooza nti singa emmotoka z'empaka zibadde zivugwa. Omu ku bavuzi n'atomera n'afa. Laali ekomaawo. Wano obaye gwali mwaka ki muvuzi we yafa. Kuji. Ranjit. Netugenda maaso. Sibimanyi. Bimanyi. Akati ekyo waliwo edda yali East African Safari Rally. Yali etambula ndahura. Teyamanya nti olutindo oluvuddewo. Bridge emu evuddewo bwe yajja na drowning. Rally yagenda mu maaso. So muleme kusiruwala kutuuka ku level eyo ebaggaza ekyo bolaba nti abaddugavu abazungu batusekerera ntukyafiirwa nnyo. Mumala ennaku 4-5 kubanga mwafiirwa. Ne babuuza nti gwe lwaki obadde tokola. Nti mukwano gwa muganda wange yafiirwa taata we. Ng'onyonnyola bio mwereere. Gwe kati mukwano gwa muganda wa kitaawe yafa. Gwe n'olekera awo okukola. Abantu ba family yo ne ba starvinga kubanga owummudde olw'omuntu atalina kyakukwatako jafa. Kati mwagala Suna Beni abantu be bastarvinge oyinza okuzzaayo obukadde bwa ssente obuwera 40 oba 3 bw'ofunye abantu abazze mu binyanyanyanya kubanga wafiiriddwa omulambo guli mu ntaana waguteekayo jjo. Kati muri lwaki kyemuva mulaba nti era mukyali mu mbeera gye mulimu muddidde Suna Beni mu mufulo musiru munnammwe atandika okukola bye mwagala. Baleetewe babiwandiika biri luddawo. Kyogamba nti nno Bulange bwe tufiiriddwa minisita Mmenga gondi baggalawo Bulange bagiggala kumala ennaku mmeka esigala ekwasa. Bano baasama kuvaawa. Baasama mu bye batamanyi. Ekintu ekitali constitutional ntaba talina tteeka lyamenye. Ekitalina mu Bible tekigaananga katera tekugambangako nti abantu bwe banaafanga mubeeraawo. Olaba ate awo ffe etugamba nno bw'aba musajja nga yafudde ne bagamba nti bannamwandu mubawase. Mutandikiraawo olw'ekigendererwa olw'okutangira obwenzi. Bannamwandu bwe mubawasa mangu nga oli afudde tebayandayanda kunoonya ku ntandika bya bwenzi. Kati bagenda mangu mu bufumbo ng'ate basetolinga. Bamuviireko ddala kyeyakoze tekyabadde mu bukyamu bwonna kyeyakoze kye bayita okumanya kyakola. Suna Beni yabadde ateekwa okukola kubanga yafiiriddwa. Pozi wangambye okufiirwa kitegeeza ki? Kuba nti ebintu by'obadde olina okufuna byonoonese ekifa mu kokko. For instance ojogendeko bafiiriddwa kati nga bagenza okuziika balinyirira lumonde balinyirira ebijanjaalo ebiri awo balinyirira mugo bamenya buli kikajjo kye balabyewo okwo kye bayita okufiirwa olwo ofiirwa. Amasowaani ge bakozesezza bagasuula bagaasa bagabba kye bayita okufiirwa. Bw'oba olina mazzi bagasumulula n'ogenda okulaba nga biiru eyingidde emitwalo 9 kye bayita okufiirwa. So ono bw'abanga akola replacement ya ssente ezaayonoonese mu kufiirwa ate n'oyasamya ebimwabyo ng'olinganga agaayo ebinyeebwa ebibisi oba otutamye ate nti biba bivaayo byonna kale so batuyambe babike ku nnywa buugi. Ani? Bulumi bwaki? Olwaki? Baani abamugoba? Anti abamugoba nagamba nti bakyamu. Watya singa kakati kale kati biwedde. Watya singa olunaku lw'abakyala lwadde lujja nnaku mbale buwazi. Watya singa olisanga Nambwayo nga balina we batudde banywani balina Suna Beni balina beewaamu gwe yayasama luli kumugobaganya nga baziika olitunula otya? Oyinza okuswala kuba sseba abaagala nze sisaayo kyange. Abantu abaagalana abaali baagalana abakyayagalana abagenda okwagalana toyingiranga mutoteekanga mu bigambo byo bibe bitono. Gwe sirikira ddala ffe tukimanyi nti agamwa mulina ganene gasobola okwogera buli kimu naye bambi gabikkeko kale gawunyeko nga togoogezza okusinga okuyingirira abantu abaagalana. Gwolowooza nti ekyo kirina we kijjirawo Suna Beni okubeera nti
yazaala mu Nambwayo omwana era omwana wa Nambwayo tajja kuyita Suuna Beni taata we n'abaana ba Suuna Beni bonna baanazaala mu bakazi baayagala ennyo bwe bootagobaganyizza bajja kusigala nga baganda ba mwana wa Nambwayo. So bw'omala okutegeera ebyo ebisigadde obyesonyiwa. Njagala kubajjukiza abantu nti omuzannyo balya n'enseekeezi buli mu National Theatre Easter weekend yonna. Nga bw'aŋŋambyeko nti abantu bagambye basazeewo abantu basazeewo kozi n'ogenda mu compete section tugenda kuwagira ku Jakagato naye kye mugenda okukola mwanguwe kati alina kyalina osobola kugamba ngenda gulayo tikiti 2 tikiti 5 tikiti 10 ordinary seremeka emitwalo 2 n'ekitundu ogamba nti ngenda gulayo tikiti 4 z'emitwalo 10 ng'oziteeka ku simu ya ku Jakagato nga tugulira abantu tikiti abaagala okubeera nti bajja bayiga mu muzannyo guno. Enamba y'essimu eri etya? 0752 ana 32 yeeyo nga ogula tikiti 0752 ana 32 era ereeta amannya ga Ssematimba Ibrahim gereeta nyanza ali bubi agenda bambi atuwa beera gye yitamu nebamubegala abasajja batulugunya namwe dda kyalinga bwekityo bawambangaba byo bibeerawo naye ati kati kyolina okumanya kiri kimu nti teriiyo gavumenti ya ggwanga lyonna etabeera na bitongole bikwasa ddembe etabeera na bitongole bikesi etabeera na bitongole bikole ekyo teriiyo neya Bungereza ekirina neya Amerika nezaawa zonna naye olw'okubanga bali tebatulaajanira tetuwulira bwe baagize olowooza kati mu Amerika oyinza okumbulira ndi jo wabaddeyo kino temubimanyi temumanya bibaddeyo era oli omuzungu yakula bulala bw'abanga ayogera ku ggwanga eritali lirye akulaga bibi byereere tuvola babagamba amini yalyanga abantu amini yakola bwati naye teyakugamba ndi yazimba mu buli ggwanga ekizimbe kya Uganda House byo tebabyogerako ebirungi ebyo tewali teyakyogerako nti yaddira ebyenfuna by'eggwanga n'abissa mu bannansi mu mikono gy'abannansi weewuunye ne baddugavu bannaate tebakyogera bwe bajja bavumirira muvumirire bamugire bamusiga akasa naye ate tusobola omanyi like Goloza Gold bamumenya bamulima ku miti waggulu bamusima mu ttaka wansi tavaayo ne bamulaba amazima galwawo buli kweraga naye nga gatuuka ekiseera ngakola ki bwe baba bomwogerako yatta abantu yakola ki nti kale tutegedde yatta abantu ekirungi nti bukyavaako tewali yali afudde era tewali yali alajanyeko nti omuntu wange yakola ki anti amini yeyabatta yavaako bakyafa lulindo neerabira okunyumiza wali ofunyeeko obuzibu buno obwaki omuwala n'akwesibako nga ogamba gwe tumwagalangako naye ngaakuliko iwankozesa nze oyo taliyo tasobola kujja nanneesibako ekiwala kimwesibako bwesibi takimanyi kirina obukakafu ate bwakugamba nti twabeera naawe kakati gwe wakafuna bameka omuntu naava tomanyi abantu mwababeera mu mawulire ate naawe ogenda kifuna nkiraba ekazi ekkulu ekadde kijja likwesibeko tekisobola teririiyo teriyayinza kuneesibako nze seemanyiza bantu era kyovula babagamba nti ndi mukambwe nanti seemanyiza bantu nze eyo yembeera mwentambulira kyovulaba nti mbaddewo nembeerawo buli mulembe negujja negundekawo kuba nze seemanyiza bantu manyi wenkoma buli muntu n'ekintu bwe mba nkyogerako manyi wenkoma anti kati bw'aba kati genda wekola evaluation obuuze nti lwaki bandekawo olongoose ekyakolesaawo alyoka akudire bwe kiba kimuwaayiriza kati akireke kati andi ntambi ate ayinza okukola ekyobusiru ate n'akyanukula kati nze oyo bwayogera simuddamu wali osanzeko omuntu ayomba ku kkubo n'ayomba ng'ali yekka tewali amuddamu n'amala essaawa ng'ayomba tomuddamu kubanga kayimba ka Segawa oyombesa atakuddira obadde kino n'okola ki n'opowa kati oba ntambi amanyi nti talina kye yali ayogeddeko namusajja na mukazi oyo nga tebabeerangako naye tamuddamu waliwo wano omwana abaana batabula obufumbo tebatabula bufumbo ntambi alina bufumbo kinaawe
yabadde alaga bakazi nga alagooli alagono ku Valentine tewabirabye obwantambi tatya buwonoona kubanga talina oli ayogera byayogera bikyamu tebulina obufumbo bwantambi tebulina we bwonoonekera kuba ayogera tabirinako bukakafu si mutuufu ate bunayonooneka butya ate oba oli byayogera akonjera bukonyeza ate obufumbo bunayonooneka butya nedda tebatawaana n'ebyo tebatawaana anti kyenkugambye nti ntambi nze mutegeera ate muntu ali simple nnyo alina ate ye muntu betugamba abantu nti gundi oyo ali principled bw'aba akwagala tewali nsonga lwaki takulaga bantu nti nkwagala niye eryo ezzike teyalindagaako mwala teyakunyumira kirinda bina ojja litwala nedda kati ojja litwala anti kati ogambye nti ekirina ebbina ate kati otandika okulaba ebbina ly'omukazi eyesiba ku ntambi nga munne mukyalawo gy'ali kitegeeza nti gw'oyagala bbina ate nga nze abamabina sibaagala tokyankalanya bufumbo bwange anti ogambye nti beera olumu beerako ku sayidi yange nze munnange mbeera ku lusayidi ku ludda lutuufu nze nalabye tekirina bbina gwe tewakirabyewo nze bbina saalirabye nabadde mpulira bigambo byayogera saakirabye ebbina saalirabye kakati gwe walirabye nze saalirabye tokolaba mbadde siryogerako kuba saalirabye oliyisa ezzike erikazi obedde oliraba mu face nze bwedda ndabanga ezzike era nebuuza nti ntambi ezzike yalinoonyako ki bwaba yali naye ate nalyo nga bwe lyogera teryogera kituufu twasinkana wano bwekyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti lyogera birala twagira tuti nze olwo mba nanyiizedde ekyo nga sikiddamu kivumamu bw'aba agamba ayogera ku nze simuddamu nedda yagenda n'atandika n'abukya ku makya ng'alina gundi ye tetambula butikitooko bwe ate kati ba youtuber ne babayita gambe te yakola atya ye n'asala buno bwe bwabaddeko eno nange nokansirikirako kwange ne bakateeka newuwe naye nakola ki nakola okansirika bwe batyo bwe bakola kakati awo wotamuddiramu kyova olaba some people nze bagenda kino okyogerako lero badda bakati wenyino gundi yakomawo okyogerako kye ne bagamba nti I reserve my comments kiba kimala tusibula abantu mulungi ali ku Megatron Media tukwagadde nnyo webali kusubscribinga webali kulikinga na kusharinga gwali yenna mu mawanga ag'ebweru kyenkujjukiza nti eddagala weeriri bw'otabeera nga obufumbo bwokufaako bagamba wozambu ate akantu kakendera lwa kusonga nti okatulugunya okacunya ojja kujja mbe nga nkuwa eddagala oba ojja kuba essimu obeere nga oddawo n'obeera nga tripod stand oba bwoti ekintu buli omu n'agamba omwana okuba kusenga sekabuzo oba yeppiki ebeeti nga lubalugumu tolulaba oluntu olweru olwotwala obenga omukono gwa piston kojjakagatowaza kuyamba basajja so n'olwekyo ojja kuba simu eri 07524 432 tubeeko yayagala eddagala ly'amaanyi odibe nti oddawo okugaya okuwoza musasirimu biki ye weebaka ki mulowooza ndi buli ayambala empale musajja sebo ojja kuba musajja komawo gwe essimu kasita ogifunye 07524 432 wetuli nnyo n'omuzannyo gwaffe omuzannyo gwo tubalinze bulinzi balya n'enseekeezi mugule tiketi mugulire abantu tikets essimu nagibawadde dda n'abalaba sheeno buyinza ogamba nti buli alabye show katugule tiketi ejeegi emu erabirwa abantu omutwalo mulamba tufune tiketi ejeegi ku mitwalo 2 n'ekitundu ng'oyita ku namba y'essimu eri 07524 yita ku namba eyo beere nga ogulayo tiketi munaye tubeere nga tuwagira kujja kagatoyo waffe naye nga tubaza okubeera nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media teweerabira kubeera nti osubscribinga stories tuba nnyingi nnyo amola engeri gigagwawo gye tugakuwa leero tubadde ne kujja kagato tuba naye emirundi 2 mu wiiki wabeera Dena Mukasa n'abeerako ne Mozed Megatron ne tuba nga tutambuza ebigambo bulungi nnyo siba bulungi temuvaawo tukomawo ne stories endala nnyingi nnyo mwera